is online, kindly inform a friend. I've just lost my dad. I stay in Munyonyo, he lives in Bombo. So Samvu, I decided to prepare myself of course in mama wange mbakumeko, because they caught me crying. So vude Munyonyo sawa mu Samvu kitundu ngende Bombo. Nsanza ababbi abamaje emigadde nga bakaisa ematuga nga bali ku motoka bazinyagulula bakubye full light, because I had an idea to how we will be able to get the bus. So I reversed, reversing at 100 kilometers per hour, a very huge distance. They even fired bullets in the air. I reversed, so nzangeza motoka endala nga flashing amatala but I don't know what kitegedde ninga bagenda babba. Please don't drive at night. Nze mbadde saga avuga, but because of the circumstance zibadde tezebereka naye nga I've learned in a hard way. So please tell a friend. Assalamu alaikum. Barakat. Omwami oyo mweyoodyo byayogera bituufu. Kubanga ffe byatutuuseeko nga tuva nadde nva kuteekayo mukyala Abu ewaka Emaya tukomawo mweri ekkubo erituuka eka ery'ettaka. Abasajja nga basudde emiti mu nkubo, kati nga waliwo emmotoka y'omusenyu forward nga ekubye full lights. Kati bw'oba ova eno oba tulaba kikigenda mu maaso, oyinza olowooza oba badriver bavuddemuuko oba driver avuddemuuko nga bwe buli kiro ali mu kufukaawo agenda kukola ki, kudda mu mmotoka avuge. Kati paka bw'osembera jjukira full lights ezo bwe ziba zikuba oba tosobola laba emiti gye basuula mu kkubo. Twatuuse ku egyo emiti, abasajja ne babuukayo mu miti eyo mu nsiko, ne babuukayo ne bajja bo tebabuuza kigambo, tebabuuza kyonna oba ggulawo oba tuli ba poliisi oba tuli bamagye. Bakubirawo emmotoka yo eno ndabirwamu eya driver wano, bagikubirawo ne bagyasa ne bakola ki, ne bayingira ne baggulawo ne bakugjamu ne bakuteeka ebweru ne babba buli kimu, bakugjamu n'engatto. Kaakati munnange nze nali nkirabyeko, nali nkibaddemuuko kasita nalaba emmotoka eyo nga tetambula forward ne ŋŋamba Remo, kimanyi bano balayika babbi. Kati ngenda osiba bwenti, abasajja ne babuukayo, olwabuuseyo ne nkuteekamu reverse, era ejambi embazzi eyasoose yabadde yakuyiwandabiramu eno eyange eya driver. Kati bwe nasseemu emmotoka reverse emabega, embazzi nekwata pira eyo blind spot, eyo pira ebeerako endabirwamu, eyo blind angle eyo empagi ebeera ekutte endabirwamu y'omu maaso n'eya sides kuba siba side mirror, embazzi mwe yakutte. Kati ngenda okudda reverse naye nga sisobola mmalako kudda reverse for a long time because enzikiza nyingi. Ng'enzikiza nyingi tolaba gy'odda, ne ŋŋamba ate emmotoka eyinza okukola ki, okutuula mu mwala n'etubira naye nga sisobola kuvaayo, abasajja bagenda tutemaatema. Emmotoka ne bagigoba nga nzira reverse, ne mala neesiba omulundi gumu. Nabadde mu Subaru nenjiteekamu erina epeesa lya sport mode erigyongeza ku maanyi n'ebiki, nenditeekamu nenzija maaso ne bagikuba, abasajja baakubye emmotoka
ne bajasaayasa kati ow'emmundu ye nga tajjidde mu bano naye ng'ali mabega n'akokinga emmundu lemanga ogana bagenda tukuba amasasi fala okubagenda tukuba amasasi ne mugaba bano babbi tetusobola kuyimirira oba bagakube nenvuga emmotoka kati ekindi mu mutima nga ngamba bwengezako kubuuka ebiti bino ebiri mu kkubo emmotoka neesikatira abasajja bagenda kututematema bano munange nga nvuga emmotoka nga nzija nga nkuba ebiti emmotoka ng'ebikuba era nga bwe nayogedde emmotoka ng'esikatiramu ebiti nga bigikutte nengisika emmotoka ng'ebiti bigikutte abasajja ne badduka nga bajja ku mmotoka kati ne bano abasajja be babadde babba ababadde mu forward nga babeebasiza mu mwala omu n'avaako n'adduka abasajja ne bajja nga bagoba emmotoka katonda yayambye emmotoka neemala neesika ebiti nembiwalula nembisika nembiwalula nga nkozesa amaanyi agatagambika emmotoka neewalula ebiti bye babadde bataddeyo exhaust nezikutula nebikutula byonna ne biyiika nengivuga nga terina exhaust bbiri ezo zonna zakutuseeyo byonna ebiti byaziseeyo kakati nengivuga nga lwema bwagamba abasajja batugoba ate jjukira exhaust bweba teriiko ku emmotoka eba tekyalina maanyi nga mpuliranga n'emipiira egyabisse nenziruka nentuuka ku gundi ku stage ya boda awo wennyini woowetera nembuuza ababooda bannaye mukole eki mutulagirire ku poliisi eri okumpi kakati bwe batulagiridde ne bagamba naye eryo ekkubo liriko ababbi abantu abaweta wano mubagambe nti ki waliyo ababbi nenyambuka nenreporting awo ku poliisi awo ku road block eyo ng'oyambuka bwoti emaya gyosooka otuukakaawo eyebiggwa nembagamba abasajja nenreportinga kati nembagamba naye abasajja balina emmotoka gye bakozesa nade manyi forward yaabwe engeri gye yabadde eri mu kkubo makati ate ng'etaddeko full lights nga ndowooza gye bakozesa okunfusinga bano abajja bababbi kati omusirikale naŋŋamba emmotoka nayo babadde bali mu kugibba kati mu mutima gwange neŋŋamba kakati ate ono ategedde atya nti forward abalimu bali mu kubabba si ababbi awo nentandika okugamba oba bannabo babimanyiiko naŋŋamba kakubire DPC OC w'ensangi kati munange ne tubeera awo for about 45 minutes nga tewali kikolebwa neŋŋamba zikayinde neereetera patrol so nenvuga nengenda ensangi netufuna patrol netujja nga tuba tukomawo bwe tutuyingira eyo ekkubo bambi netusanga bano abaki aba forward ababadde n'omusenyu nga babakubye nga bonna bazimbye batonya musaayi emmotoka yabwe yonna bajasizayasiza era omu naŋŋamba nti otaasiza obulamu bwange emmotoka yabwe eraalidde emiti abasajja ne bajja okugoba okukwata nze nenziruka kati ate ye bwe yadduse n'agenda n'agwa mu drone yaabwe bavuga drone ya gavumenti enamba zaayo eri UG 0301/G eyo G erabika ya internal affairs ye drone gye babadde bavuga era olwamaze ne batuulamu emabega temuli mitto ne badduka ne batuula munda ne basimbula ne bagenda so bwe bityo bwe byabadde naye emmotoka yo baagikubye nnyo baagikubye era maze naku yesterday the whole of yesterday nabadde nzizaamu ndabirwamu biki ebyo byonna beside mirror exhaust biki kati leero ngireese bali mu gifuuwa langi kuba embazi zagiyingiddemu abasajja batemu so bannaaye mwegendereze mbeegayiridde ate naddala kati omuntu atakiyitangamuuko kino kuba you can just imagine omuntu akuba embazi neyingira mu mmotoka
omanyi feeling gy'ofunaawo. It is crazy. Oyinza n'okusiba obusibi simanyi naye just imagine gwe kiimagining nti ovuga oli mu nzikiza and the next thing you hear or you see is an axe ng'eyingidde mu motoka. So bye twabaddemu naye Allah yansaasidde yayitidde ndowooza mu nze n'emmotoka eyo kuba emmotoka singa era yabadde ntini ndowooza mu miti egyo sangivuddemu n'obuvumu nagezi kuba nali mbirabyeko olulala bansangako ku geeti era so nali mbirabyeko mbibaddemu okumbiraba mbimanyi n'ekiro bannaye temuyimirira ku bitaala bambi ku bitaala ebyo ng'oliko weka ekiro kubanga bajja basitamye ogenda okwekanga emmotoka bagigudde nga bakutaddeko screwdrive wano ku bulago okitegeera nga bakubbye buli kimu naye bali abasajja batemu ate babba paka ku nusu 10 bakugjamu engatto ate ne bakuba ate emmotoka yo ne bagikuba yonna okitegeera. As unlucky nti essimu yange yabadde ya blackinze out so I didn't take any pictures of the car. Naye badde bangamba ngizeeyo ensangi bakole report nebiki nga bwebadde naye I even have a feeling police ekimanyi ebamanyi kuba ne osi yangambye nti bano abasajja tubategedde b'amagye abasatu b'amagye ba UPDF then ababiri ababayambako ba ku kyalo okwo ba civilian naye bagenda bakyusa routes babbira kati babadde the day before